tanalinya nange nsembera nentulo kumpi wali nantegekere meza antagala atete yetanga atete yechusa si mwana wa muntu kulimba okwetanga. Okay, mugamba mutaba mikwano, kansubire muli bulungi, kansubire tufunamu ekyokuyiga, kansubire nti muyigira mu nsobi zange, kansubire nti ebirungi mubikoppa, kansubire nti tudde eri Katonda kubanga kyonna ngezaako kutegeeza nti byonna ng'obikozeeko, byonna ng'obigezezzaako, emikwano ng'ogyesize naye nga gikuyiye ekkubo liririmu Katonda kude n'omugamba nti byonna biganye kati I surrender n'akola ki ye n'akulwanira. Okitegeera tuddeyo ku mulamwa. Twakomye nga omwagalwa wange tayagala bawala batono nali kati ni bulungi. Ninamu abagamba mbu abazungu tebaagala bakazi banene, baagala bakazi batono bokka. Nedda mukwano mulimbamu. Mulimbamu ku ekyo. Love does not ask why. Love does not care about where you come from. Love does not care where you belong. Love is love. When the love knocks into your door, tebuuza nti ye gwani. Tebuuza nti wakuloota, tebuuza nti wasoma kyenkana ki, tebuuza nti wazaalibwani. Love eba love, tejajinga myaka. So, kati engeri gye yandaba nga ndi katini ate nga ye tebimunyumira kye yakola teyanyega nga omuntu kangambe ng'omuntu omukulu oba we mba nkyogera ng'omuntu ayagala ekindimu munda wabula ekiri kungulu takyagala ate ng'azudde ensonga lwaki ekiri kungulu kiri bwe kityo kubanga nali katini nga seefaako seeyagala sekkiririzaamu sikyematira oba onfuna kati ye kye yakolanga yansindikiranga ssente nga zisindika through world limit nga zituuka bulungi direct ku Airtel money yange oba ku mobile money yange banamwe nga nyinza okuba nga ngenza okukola nendabako ka message oba nyinza okuba nga ngenze mu kibuga nensangako ka message nangamba andowoozezaamu nti olina byoyinza okwetaaga so yensonga lwaki nkoze eki yensonga lwaki nkusindikiddeyo kana akasente kakuyambeko ekirala teweerabira okulya naye nyambo nsindikire ku mmere ndabe bwefaanana kati nga mutuufu nina okulya so nagenda maaso nga ndi ekyenkya nga ndi ekyemisana nga ndya n'eddina ate nga ndya n'essapa kati nga ndi emirundi ena mu butuufu omwezi gwagenda okuggwako guli gwe nayogeddeko ogw'amata nga ninawo enjawulo banange nga ninawo enjawulo nga ntandise okunyiriranyiririramu ekyokubiri nga njagalwa kati jjukira tuddeyo wali nti omwagalwa wange yajjanga sponsor naye yajja March 2023 okumanyagana naye nga twogera business ne tukikola ki ne tukireka naye okutandika okwogera wali eri twatandika mwezi gwa 2023 omwezi gwa 10 then zagenda okuwunzika weeks 2 nga tutegedde buli omu kyayagala ku munne ate nga tuwulira tuzimbye feelings mu bulungi kati gwagenda okuwera omwezi nga amazima matuufu gali nti omwagalwa wange anoonyereza ku Uganda anoonyereza ku buli kimu tiketi bazitunda ssente mmeka ayinza kusula wangazze okitegeera then okugwenyini omwezi gwe10 kubanga nali already nga nkoye waka nga njagala kusooka kubeerako mu bulamu obw'omu neerabirireko kubanga njukira nkomawo mama wange nga ndabirire kati nga ninga ayonooneseemuko kati nga nandyagadde ngende nkole nkomawo neerabirire nsobola olabirira omwami kuba kati nze njukira ndabirirwa bulabirirwa so mweyo process ate ye mweyajjira kati nemugambako just kuba banange nali si bwe bwanze bwe mulaba nali nga tali musajja mpa nti kati nga abaana balirake nga waliwo abaana be bawa nga mutuufu buli kimu bakimuwa nze saali bwe ntyo kati era n'omugambako nti njagala kuva waka ngende neepangisize ka apartment kange nga simugamba nti akinkolere naye olw'okuba nti twali tuzimbye relationship communication weeri ne trust nti buli kyaŋŋamba okukola mu nsonga ya business nkimukolera mu bulungi nnyo ng'ate alaba nga n'amazima mwegali so kyamwanguyira
kati like nangamba woba kyoyagala kiri so much better kubanga ojja kula ojja laba obulamu bwe butambula ne mugamba ye kati munnange siibaliisa eyo nga tukwata kkubo nga tuwandiika budget naye nze nga manya nnyambako buyambi tagenda kunsasulira kintu kyonna tagenda kungulira kintu kyonna kuba nze nabagambye nga sirina kyensuubira nnyo mu musajja nasuubirako ne banjiwa so kati nga manyi kimu nti omwana omuwala nina kwekolera bwe mba njagala akaviiri akalungi nina keetuusaako bwe mba njagala okgenda mu njala nina zeekolera kati ngaebyo mbikola ki mbimanyi nti kyonna nina kyekolera nina kyemalira bwe twakola ka budget twatandika ne ka budget nga katini kakugulayo ekitanda kitanda n'obugenderako obutini budget negenda ng'egejja budget negenda ng'egejja budget negenda ng'egejja bannange budget gye yawunzikira ng'egezze naye mu mwezi gw'11 nenshifutinga nenva ewaka so sente zonna yazinsindikira bambi ye yansengula okuva ewaka saatwala kintu nakimu natwala bugoye bwange ate nga nabo bwali butini kubanga jukira naye ntandise okugaininga kawait kati siina nnyo kyamaanyi kye naatwala nga nkijja waka buli kimu twakigula babiri nga nze ngula wano physically naye nga ye yakola ki yagula mu ssente ng'ate ne keya ng'ayina naye mbazaayo ndi muwala mulokole nnyo siri nnyo mulokole nnyo atiisa ensi nti nno bannange nze mmanyi ebigwawo nedda ndi muwala ayagala Katonda bwe mumanyi nga nze bwe mumanyi kakati engeri gye nali nafunako aba boyfriend nga balokole naye ne banjiwa ne bankola ebitagasanyi kale byesisuubira mu bo ku luno bwe nafuna omwagalwa wange njogera ntya Katonda nze wange teyali mulokole owange teyali mulokole nze nasanga omwagalwa wange nga kimanyi nti Katonda gyali ate ng'oyogola abagoberera amateeka ga Katonda 10 naye ng'ate simukkiriza nnyo nti addaawo agenda ku church nga bwe tukikola nti kwegamba ali too much God nga tabiri era nze mbabuulira mazima kali ke mbagambye nti twanyumyanga ekiro kyonna bw'oba wakatandikiramu eno vidiyo tojja gitegeera ddayo okuva gye natandikira obulamu bwange kijja kwanguyira nnyo tegeera wetuli wano wetuli bwe twanyumyanga ekiro twayinanga okuba break ne tugenda ne twetegeka kulya mmere bitya in fact nga n'emmere tugirya ffenna ku video call kati nga bwe tutuuka mu kiseera ky'okwebaka nfukamira wansi n'ensaba nga ngenda okwebaka nenfukamira wansi w'obuliri n'ensaba nga tafaayo era nga bwe nfukamira osaba ng'ayongeza TV ng'adda ku TV yagenda okiraba nga nkikoze leero n'enkikola ne wiiki ejja eddako olwaddako n'akendeeza volume mukitegeera bulungi ogwaddako n'ajjako TV nantunuulira ng'alinga alaba firimu naye nga nze sikoowa ate nga simukase ate nga simuyise okitegeera ogwaddako twagenda okumalako omwezi gw'11 ogwo nga tubeera ffena mu apatimenti yaffe kale nga yabeera nowe nga nze mbeera eno mu apatimenti yaffe amazima amatuufu gali nti nga omwagalwa wange yeewombeeka bw'ati n'ensaba twagenda okumalako omwezi gwa Desemba ng'afukamira wansi nange ng'afukamira eri gy'ali ku buliri bwe nange neefukamira eno gye ndi ku buliri bwange ne tusaba twagenda okuyingira January nga tusaba essaala fembi naye ntegeeza ki mu kyo nti saamukaka kubanga Katonda ono gw'olaba Yesu bwe yali ajja okufiirira yafiirira boonoonyi teyafiirira abo abatuukirivu so nze saamukaka naye yalaba ebikolwa byange engeri gye muwa ekitiibwa engeri gye mwagalamu nga mu butuufu Katonda yaaliwo so tulabagane mu paati eddako mbabuulire yakyuka atya